Ennaku zino ebibira bingi bisaanyiziddwawo era ng'ezimu ku disitulikiti ezisinze okukosebwa ye Masaka. Kino kiviiriddeko ebimu ku bitundu okufuna enjala ey'amaanyi olw'enkuba okulekeraawo okutonnya. Ab'ekitongole ky'ebibira e Masaka nga bakolaganira wamu ne poliisi kati baagala embeera eno ekyuke. Baliko ebikwekweto bye bakoze mu ggombolola y'e Buwunga ne Bukakata okutaasa ebibira okuggwaawo. The problem we are having here, there are individuals who claim that this forest is theirs. This land is theirs. And the government also say this land is theirs. This one will say this is Buganda land. So we are getting it difficulty to even to enforce the law. Mu kikwekweto kino embaawo ezisangiddwa mu bitundu omuli Mujuzi, Manua ne Jubia ziboyeddwa. Ezimu abapoliisi be bazeetisse ku mitwe okuzituusa ku mmotoka era nga zakukola nga ebizibiti. Abamu ku bantu abasangiddwa nga basaanyawo ebibira bino bakwatiddwa. This land is for the government and it's a forest reserve. Whatever you are doing, do it, but leave it. There's no honor. Chairman, nani napatia huyu lani? Maxwell Ogwang ono ye mukungu wa poliisi atwala ekitundu kino agamba nti waliwo okubuzaabuzibwa kw'amaanyi eri abo abagamba nti ebibira bya bwannannyini. Abamu ku batuuze batubuulidde nti okusaanyaawo ebibira kwe kubaviiriddeko enjala ebatigomya ensangi zino. Bwe tufuna mu kutema emiti tetufuna nkuba emala kubanga obutonde buweddewo emiti egyo gyali gikwata enkuba kati enkuba buli lwetonya egenda bugenzi. Ekyokubiri emiti nansangwa girimu eddagala ngeri yaffe mu nkula yaffe y'obwajjajjaffe kati emiti bwe giggwaawo tufuna obuzibu eddagala tuba tetukyalifuna. Omukungu wa National Forest Authority mu kitundu kino Boaz Basigirenda ategeezezza nti abantu 34 be baakakwatibwa olw'okusaanyaawo ebibira okuva omwezi oguwedde. Agamba Masaka erina ebibira bya gavumenti 29 naye nga 5 ku byo kumpi biweddewo.